Vidiyo eno nkimanyi naawe nawe naagiraba egenda kukuteeka akasiwa ku matama. Egenda kukuteeka akasiwa ku matama tosobola butaseka ng'olaba vidiyo eno. Sijja kulima ndaba vidiyo eno nsese n'amaziga ne gajja mu maaso era ogalaba gamyuse olwa vidiyo eno bannange nsesezza sijja kukulimba. Oyo gw'olaba mulokole era nga mubuulizi wa njiri. Yabadde atambula nga wabuulira enjiri ye n'asanga omukyala owa mobile money atudde ku kkubo alinze bakasitoma. Mulokole kwe kutandika okubuulira enjiri. Kati omukyala we yabadde ndowooza n'ayagala okugoba waani okugobawo mulokole. Mulokole n'agamba nedda ssebo mbuulira kigambo kya Katonda tosobola kungoba wano. Omukazi n'amugamba genda obuulirire eri enjiri yo. Kati mulokole yalabye ng'ono omukyala sitaani ayagala okumuggya ku mulamwa n'amusomololera faya faya. Ezo byolaba byakasukka tebalwana, tebali mu kulwana, wabula mulokole ali mu kusukuma ssaala eri omukyala ono. Dayimooni amulimu amuveemu, sitaani amulimu amuveemu. Omukyala kyakoze akutte ekyo ekibokisi kya mobile money n'akikuba mulokole. Mulokole n'atagalamu bw'ati n'amala nadda n'asinziira n'akasuka essaala. Mulokole abadde mukambwe nnyo. Alina engeri obedda gy'asinziiramu ng'akasuka essaala ze mulokole. Mpulidde ng'enseko zinzita bannange. Mpulidde ng'enseko zinzita bwe ndaba evidiyo eno. Obedda njiraba nga bwenjiddiŋŋana. Sijja kukulimba naawe agiraba. Vidiyo eno ejja kuteeka akasiwo ku matama go. Tuyita mu lunaku ssebo ebintu bitusumbuwa bingi. Olumu tuba tulina okufuna ku vidiyo ezitumalako stress. Kasobe kutuuseeko mulokole ng'ali mu kulwana n'endiga. Naawe omwerabireko vidiyo yiiyo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulomba edduwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala ye Haji Mukisakale. Subhanallah. Ono alumba edduwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okgenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 41 oba ku 0789 63 19 nkaaga. Osobola omusanga ebuti okulwa emitiyana ye Haji Mukisakale. Salamu alaikum. Aha, eno enjiri ya kabuli, eno enjiri ya maanyi. Mulokole agamba kama mbaya ni mbaya. Olina okuwuliriza enjiri yange, olina okuwuliriza enjiri yange. Enjiri alina okugiwuliriza namaanyi, terigamba nti oba kiki nti oba kiki. Olina okuwuliriza enjiri yange. Sijja kati nina ekintu kye njagala okubabuuza. Ekisookera ddala njagala okuwa ekitiibwa abalokole bonna abali abatambuza ekigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo oba enjiri ya Katonda. Mukola omulimu gwa maanyi okuba nti mubuulira ensi ebikwatagana Katonda n'okwagala Katonda. Kwegamba omulimu gwammwe kuba nti ate abantu abaabula mubakomyawo mu mwoyo. Ogwo omulimu mulungi nnyo nnyini ddala, ate nga mukikola awatali ndowooza kufuna musaala, wabula nga mukikola passion. Omuntu akeera ku makya ne yeetuma, okitegeera ekintu kyo ne yeetuma n'agamba omanyi
kaŋŋende mbuulira abantu enjiri kubanga ffenna tukimanyi eggeyeena gyeri ate n'eggulu gyeriri. Wabula nganzi Michael sobola kukugamba nti geyeena yeeriwa oba eggulu lyeririwa. Naye okusinziira ku Bayibuli etugamba nti eggeyeena gyeri n'eggulu gyeriri. Kati bano abantu bano abalokole abamu bagenda babunya ekigambo kya Mukama waffe Katonda oba Yesu Kristo okuba nti baagala Katonda ogutali musango era ekitali kibi. Nene wankubadde bakikola eri abantu abamu ate abataagala biwulira. Eri omuntu nga tayagala kubiwulira, nga tayagala kubanga abalokole bano babalabanga abantu abaleekaanira ku street. Okitegeera? Oli namulaba ng'omuleekaanyi. Okitegeera? Namulaba ng'omuntu atalina byakkola aleekaana obuleekaanyi. Kati abantu abasinga baba tebaagala kukola ki? Kuwuliriza abalokole bano. Era ne bamaliriza nga baagala okubasindiikiriza okubagoba mu bifo be babeera babuuliriramu enjiri. Tobanenya kubanga omuntu ali entitled okuba nti takkiriza oba akkiriza. Okukkiriza Mukama Katonda si buli omu nti akkiririza mu Katonda. Kino nkyogera out of experience. Lwaki? Omusamize Katonda ye yamutonda, teri musamize Katonda. Omusamize Katonda ye yamutonda naye omusamize akeera ku makya n'akugamba nti nze nzikiririza mu bajjajjange simanyi zemmandwa. Okitegeera naye ng'akimanyi nti Katonda ye yamutonda n'akeera ku makya n'agamba nti tagenda kuda mu kukkiririza Mukama Katonda. Okitegeera? Ate n'agitwala ye nga ye ddiini ye. Okitegeera ekintu ekyo? Ekyokubiri, omusiraamu tajja kuwuliriza njiri yo kubanga ye akimanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala ye yamutonda. Okitegeera? Era simanyi lwaki Katonda ono ndowooza abantu bamwawula kubanga ensi gye tubeeramu Katonda baamwawula. Yes, Katonda abantu baamwawula. Katonda w'Omukatuliki mulala, Katonda w'omulokole mulala, Katonda w'omusiraamu Allah mulala, ow'abaseveniste mulala. Buli omu agoberera protoko ya ddiini ye. Okitegeera ekintu ekyo? Golooza lwaki tosobola keera ku makya ng'oli mulokole n'ogenda n'ogamba Katonda bw'aba y'omu kaŋŋende nsabireko ko mu muzikiti ng'oli mulokole n'ogamba ne tusinza Katonda omu ffenna ye yatutonda. Leero sigenda kugenda ku kyaki gye ŋŋenda Mukama kamusabireko ku waneeno mu kereziya. Ng'okimanyi nti osabira kankwe example y'omusumba ng'okimanyi nti osabirwa Pastor Tom Mugerwa. Lwaki olunaku terukya lumu n'ogamba naye wa Pastor Tom Mugerwa wala kaŋŋendeko ku wano mu ekereziya we mba nsabira emmisa. Era ojja gamba nze ndi mulokole nsabira mu kyaki. Okitegeera nti ffe Katonda nga ffe abantu twamwawula. Omusiraamu tasobola kugenda mu kusabirako wa Mukatuliki, tekisoboka. N'Omukatuliki tasobola kusabirako wa musiraamu mpozzi ng'akyusizza eddiini n'ava mu gy'abaddemu n'adda mu ddiini endala n'alyoka asabiramu eki mweyo enzikiriza. So kati mulimu abantu abataagala kuwuliriza ssebo njiri nga tayagala naye abalokole bano balina engeri gye bakikaka n'akukaka enjiri muganda wange nga y'amaanyi, n'akukaka enjiri nga yakabuli ate ng'olina ogiwuliriza. Kati mulokole agenze kusindikira mukazi faya, yamusindikidde faya n'amusindikira faya. Nenze ka vidiyo kansesezza, sijja kukulimba, kansesezza kandeese enseko ku matama naye nga mwebale kuba nti ate mugoberera CMI Uganda YouTube channel okwoli. Mbaagala nnyo mwenna abandaba yonna gye musinzira okuba nti ate mundaba. Mubeere bulungi, mweraba.